بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أتنزى الله تبارك وتعالى تمسبسي بينغاني من بكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم مبفونزي مغانا وانغبو أوديو مبولد ngokusookera ddala bannyinaffe abo oba abadde mu odiyo ezo ekituufu kiri nti kubakubiriza basooke beenenyereze ekisibwa allahu tabaraka wataala olw'ebigambo byeboogedde nga bizito. Omubaka muhammad sallallahu sallama atulaamira okukuuma olulimi ne woba ozitowereddwa ku tteeka lyonna lyebeera bakusomedde ery'obusiraamu abange twegendereze okukusomera etteeka lyonna nga basomye qaala allahu taala qaala rasul n'obeera ng'oddamu ekigambo kyonna nga kiraga okukkakkanya n'okutyoboola n'obutakkaanya naki allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we kyebabeera balamudde wakati wo oba ggwe mu nsonga zo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti watammat kalimatu rabbika sidiqan wa adila, ebigambo by'ekitiibwa allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti byajjula ate sidiqan era byamazima wa adila era byenkanya. Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yuridu inna rabbakum fa'alu lima yuridu mu aya endala agamba nti allah wammwe akola nga waba yagadde alamula nga waba yagadde kuba yasinga okutumanya ffe tuli baddu be. Tulina okubeera abeegendereza. Allah yagamba omubaka we nti thumma ja'alnaaka ala shari'ati min al-amri fattabi'aha, yamuwa Qur'ani eyo nga erimu ebiragiro okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala byayagala awangaalireko. Alina bye yamuwa nga biri optional gyali era alina bye yamuwa nga biri wajibu gyali era naffe gye tuli nga umma eno egamba nti tugoberera Qur'an. Tulina okubeera abeegendereza ennyo, abange tubeere beegendereza ennyo ku nnimi zaffe, ebigambo bye twogera nga bakusomedde aya ya Qur'an oba bakusomedde hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ezimu aya ezisinga okuzitowa mu bifuba bya bannyinaffe oba bamaama baffe oba bawala b'abasiraamu ye aya Allah subhanahu wa ta'ala we yakkiriza omusajja nga teyamulagira. Tukategere bulungi, Allah yakkiriza omusajja ono naye teyamulagira, yamugamba fa ankihu ma taaba lakum min an-nisaa'i mathna wa thulatha wa ruba', amukkiriza okuwasa abakyala okuva aleese owookubiri oba oyagadde teekako n'owookusatu oba owookuna. Allah subhanahu wa ta'ala omukenkufu mu kumanya n'agamba omusajja ono ti ate fa in khiftum, bw'oba mulaba nga mutidde oba mulaba kuba mwennyini ffenna twemanyi ng'olaba tosobole kubeera mwenkanya mu nkola gy'okolamu ebintu byo, yagamba nti wasa omukyala omu ng'olaba togenda kuba mwenkanya. Kikulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala mwenkanya nnyo nnyo nnyo. Aya eno n'atagireka waggulu nga gyejja etandika ng'ekkirira tikuwasa buwasa si kinyomo, wabula ibaada eno beera mwegendereza obeere omwenkanya mu nkola gy'okolamu ebintu byo. Abakyala abasinga bawulira aya eyo awulira nga ajjudde, awulira nga anyiiga. Toyina ky'oyinza kukola ku aya ya Allah, bw'atyo Allah yakutonda ne yatonda bbaawo bw'atyo bwe yalamula. Era omusajja ono naawe kennyini olina okubeera omwegendereza ennyo ku nkomekero ya aya eno, obwongo n'otabukasuka eri aya gyetandikira. Bukasukeko ate eno aya gyekoma wansi. Yagamba kubeera mwenkanya mu bikolwa byo, beera mwenkanya eri abakyala bano. Abanga okuwasa abakyala basukka mu omu si kinyumo, ibaada nga bw'olaba nti olina farada n'oyongerako sunna, embeera efaanana bwetyo aya bwetyo bwefaanana. Abakyala bangi baleeta ebigambo bingi ku aya efaanana bwetyo. Abalala yeyewerera kuttabba nti wallahi n'omala owasa tubonyebonye naawe nja kukutema, wallahi n'omala. Abange tekigwanira. Allah yagamba nti maakaana, tekiriyo, tekigwanira. Muddu yenna eyita nti mukkiriza nga mukyala oba eyita nti mukkiriza nga mwami, idha qada Allahu wa rasulahu amran, okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we babeera nga balamudde ku nsonga yonna, omuddu ono eyeebala nti mukkiriza okubeera nga ensonga ya Allah n'omubaka we gikubako ekifuba. Abooluganda bakkiriza, bamaama baffe, bannyinaffe, abakyala tubeere baddu, mubeere baddu beegendereza nnyo naddala ku tteeka eryo. Ne aya nnyingi endala zibakubako ekifuba abakyala, aya za jilibaabu, aya za make-up ezigaana okwekolako, okwolesa ebyokwewunda byo. Omukyala ayogera ebigambo bingi, naye tujja kudda oba oliawo tuyinza okudda mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga twejjusa. Naffe abasajja tulongoose tubeere benkanya eri abakyala bano ng'omubaka Muhammad
sallallahu alaihi wasallam bwe yali omwenkanya eri bakyala be abange si kinyumo si kwewaana kugaba biyungu leero nsuze Madiina abala mwatuumayo na Madiina simanya leero nsuze Makka simanya leero nsuze obaani kale byonna by'oyitayo abange si kyekitiibwa oba si kyekigendererwa mu kuwasa abakyala abasukka mu omu abange tubeere benkanya eri abakyala bano ne ku sayidi endala eri ey'abakyala abange naawe kennyini omukyala beera mwenkanya omukyala ng'olina abaana bana nga mujjawo alina abaana babiri oyagala omusajja ono mazima ddala is it just gw'olaba omusajja ono agule mathalan nga bw'onaagamba nti agule kilo z'omuceere zaagulidde omukyala alina abaana abana nti kilo 8 just kyakulabirako era oyagala naawe ow'abaana ababiri naawe agule kilo 8 obwenkanya buba tebuliwo gwe kyolabanga obwenkanya kuwanga kye bawadde oli naye tukomparinga buli omu obuvunaanyizibwa n'obuzito bw'alina ku famire okusinza omusajja ono gy'abeera alina n'omusajja ono alina okubeera omwegendereza ennyo famire zino eno azitunuye n'eriisa ejjogi buli waateeka oba okusaasaanya kuno oba okugaba kwagaba oba okulabira kwalabirira famire ye abeere mwenkanya eri abakyala bano abasajja bangi bwatuuka ku mukyala omugole tayagala kumanya biri wa mukyala oli mukyala mukulu neerabirira ddala omukyala omukulu era bw'atuuka okuwaana awaana nnyo omugole ekinakuwaza omukyala oba mukyala mukulu ne bwe kityo tubeere baddu abasiraamu tutuule tusome obusiraamu byonna bye twagala okukola mu busiraamu no wallahi singa tubikola ng'obusiraamu bwe bulagira tetwali badde na mbeera eno yakkaaba nakwejjusa oba na mbeera yabutaba na bamativu mu buwangaazi bwaffe bwe tuwangaaliramu singa ddala abawasa abakyala abookubiri twali okuwasa okwo kwe tuwasa nga ddala tukakasa tukola ng'omubaka bwe yalagira era nga tuli benkanya Allah nga bwe yatulaalika abanga abakyala bano abasoboka tebaali badde nakwejjusa kwonna abooluganda abakkiriza kyenjagaddemu okusingira ddala bannyinaffe kulabula eri abakyala abange tubeere beegendereza nnyo obutakuba ku aya za Allah bifuba n'abasajja tubeere beegendereza nnyo mu kuteeka enkola amateeka ga Allah gano tubeere nga tugateekamu mu mbeera ey'obwesimbu nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatulagira abooluganda abakkiriza okuwasa omukyala asukka mu omu Allah subhanahu wa ta'ala yakkiriza naye teyalagira kuba mu busiraamu ffe tetulinayo ntegeera y'abayahudi nga gye bayina nga bawera mu kyaki yaabwe mu bwavu ne mu bugagga mu bugumba simanyi ne mubukoze butya mu buki ne mu biki okwera okwo kwe bawera okwo ate ogenda okulaba akuukuuta ekiro ng'ate asooberera mukozi naye nga mu kyaki yawera nze gwe kuggwe nze naawe simanyi ani biki naye ate ogenda okulaba ng'omukozi akuba enduulu ekiro nga Steven yafuuse Steven obusiraamu ffe tetulinayo ntegeera ya busosoddooti oba ya busisita bangi beerowoozesa obwongo bwe ye bumulowooza nti asomye obufaada talina bwetaavu buwasa era ne Isa bun Maryam agamba Isa teyawasa naye ng'ebimu ku Isa bun Maryam okuddako byagenda okukola Isa bun Maryam alina okuwasa alina okuzaala era oluvannyuma agenda kufa nkakasiza ddala abakyala oba abasisita be batwalanga ababeera mu kigo abalabirira abafaaza nkakasiza ddala abakyala abo mpozzi nga balina bye bakozesa oba bibanywa ebibamalamu embeera z'obwagazi naye ebbanga lye bamala provided nga bakakasa babeera nnomo alina akaseera kaatuuka nga alina obwetaavu eri bangi abafaaza abalabiseeko nga mu kufa kwa bwe baleeta abaana naye nga kyaki yonna ebadde ekakasa nti oyo mufaaza tawasa oyo musisita tafumbirwa naye era ogenda okulaba kukuuta mu kyaki awo nkakasa bulungi nnyo abasisita abo bateekayo bwe babateekayo mu kyaki balina ensonga nnyingi ma'aribul ukhra twala akadoonoonyereze abooluganda bakkiriza katemba afaanana bw'atyo mu ddiini tetumuyina Allah yakkiriza abasajja okubeera nga bawasa omukyala asukka mu omu provided if they have means bajja kubeera benkanya ng'olina okubeera omwenkanya eri abakyala bano eno ffe tetulinayo ntegeera y'abayahudi embeera efaanana bwetyo tulina obungi bw'abakyala abali mu dduniya n'obutono bw'abasajja abali mu dduniya Allah subhanahu wa ta'ala mukenkufu wa kumanya ffenna yatutonze nga mu butuufu obwetaavu we buli naddala ng'obwetaavu obwo obuteeka mu nkola oba obutuukiriza tuba tubutuukiriza nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalagira olw'obungi bw'abannyinaffe abooluganda abakkiriza omusiraamu yenna bw'obanga olina etteeka erikusomeddwa nga lizitoye mu bwongo bwo mu kifuba kyo nga aya ezitoye oba hadith osabanga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala n'akuwa obugonvu ku tteeka eryo akuyambeko dditeeka mu nkola
bingi ebitusomerwa ng'olaba kizitoye naye byonna kusaba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti waba yagadde okulungamya omuntu yagamba nti yashrah sadrahu lil islam Allah ekifuba kye kino akyanjuluza Allah ekifuba kye akiggula eri amateeka ge buli eriyingira ne lituulamu ne likkalira n'akakasa nti Allah bw'atyo bw'alamudde naye yenna Allah gw'aba tayagadizza bulungamo naddala abaddu abazzayo ebigambo bya Allah oba badda mu Allah adda mu bigambo bya Allah adda mu bigambo by'omubaka yagamba nti ekifuba kye akifuula nga dayiqan ng'ekifuba ekyo nga kifunda kaannama yas'adu omuddo ono nga afaanananga nga bw'olaba omuddo ekifaananyi kye yawa nti ali muddo ono ng'alinganga yeetisse olusozi obuzito obwo kwe kufundiwalizibwa kw'omutima gwo eri amateeka ga Allah nabwe kityo tusabe Allah subhanahu wa ta'ala tumugambe Allah subhanahu wa ta'ala ishrah kusaba Allah beera ng'oggula beera ng'oyanjuza ekitiba sadri ila al-islam beera ng'oyanjuza ekifuba kyange beera ng'okyanjuluza eri obusiraamu buno amakulu Allah onkalu onsonyiwo onzigirewo kaluubirizibwa amateeka ago gonna mu kulamula Allah subhanahu wa ta'ala kwabeera alamudde naye kyabaluganda abakkiriza bu audio mbuwulidde ng'abakyala bawera ebintu bingi nze bba wange simanya asidi nze bba wange embaga simanya nze mutema simanya omukyala mulumba simanya abaluganda abakkiriza obwo si busiraamu enjogera eyo si ya busiraamu nabbi agambye nti oyinza okwogera ekigambo naye ng'ekigambo kyo kyoyogedde mu hijaabu yo ne jiribaabu yo omwami ng'ekigambo kyoyogedde mu kanzu ze ezo ne punjabbi zoyambala n'ekirevu kyo ng'ogenda kwogera ekigambo kimu Allah subhanahu wa ta'ala akunyiigira obuwangazi bwonna nga ne bwona dajjaali agenda kwokya abaluganda abakkiriza omusajja okuwasa omukyalo ow'okubiri si zambi naye ddi lwafuna ezambi ebbanga lyamala nga tatuukirizza Allah bye yamugamba bw'abanga ayagala okuwasa omukyala asukka mu omu nkiddamu omusajja okuwasa omukyala asukka mu omu si zambi naye ddi lwafuna ezambi ebbanga lyamala nga tatuukirizza ekyo busiraamu kye bwamulagira mu byalina kutuukiriza mu kuwasa kwe omukyala asukka mu omu abange si kinyumo ibaada eno ng'eringa bw'olaba ibaada ey'esswala kirenganga musiraamu kweŋŋanga kusaala swala ya sunna kasitaka kutanda n'osituka okusaala esswala ya sunna gitereeze bulungi giseeko ebirowoozo bw'onaaba togitereezezza ate ogifunamu omusango nga togitereezezza nkaddemu gumu omuddu singa osaala esswala ya farda nga nabbi watukubiriza era ng'eyali enkola ye oluvannyuma tusaleeko esswala za sunna zino zirongoose bw'onaaba tozirongoosezza ofunamu omusango kitegerekese nabwe kityo okuwasa omukyala ono olwokubiri Allah akukkiriza naye takulagidde mubeere owasa tuukiriza by'olina okutuukiriza Allah bye yaggamba obwenkanya buno bukulabikeko kuba kennyini naye bw'okola obulyazaamaanya omanya nti kyokoze bulyazaamaanya tuukiriza bw'onaaba tukikoze ogenda kufuna omusango bannyinaffe bamaama baffe bassenga baffe abakyala abange tukkirize Allah okulamula kwe yalamula okuwa Allah kwe yakkiriza omusajja ono n'omusajja asabe nnyo Allah amuwe okutuukiriza singa ddala twali tukola ng'obusembo butulagira tetwalifunye kuzitoowererwa ku mateeka ga Allah gafaanana bwe gati Allah mwenkanya alamula nga waba ayagadde era bw'atyo Allah bwe yalamula nga kye kirungi eri umma eno oluganda abakkiriza ebigambo byange tebijja kusingakaawo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ayanjuluze ebitima gyaffe eri amateeka ge atuwe obumativu n'okunywera ku mateeka ge wamu n'okulamula kwe tubeere basiimu n'okulamula kwa Allah kwabeera alamudde era ataasa okukaluubirizibwa mateeka ge abakyala abange mukendeeza ebigambo ku tteeka oba ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala bino byeyogera mu mbeera y'okuwasa saba Allah subhanahu wa ta'ala akutere barakaati mu mujjawo ono abeerenga gwe gw'olabanga mujjawo Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abawewulira oba nga abawokukolagana enkolagana ennungi abange si lutalo eno ibaada ey'obufuumu ibaada nga bw'olaba hijja oba ne ibaada endala zonna zitumanyi okyaba oluganda abakkiriza twegendeza ebigambo bye twogera ku mateeka ga Allah abaami n'abakyala oyinza okwogera ekigambo ne kikkaafuwaza oyinza okwogera ekigambo n'oddamu Allah gwe gwani addamu Allah n'oddamu omubaka nze ani addamu omubaka Muhammad sallama nsaba Allah ataasa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته